Abantu bajjudde mu kifo wali ku luguudo e Kassanda, Bobi Wine nga atuuka munnange actually mu kitundu ekyo esayidi. Naye abantu babadde bayitirivu, abamu balinnye ebizimbe waggulu bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Ku sayidi y'emu Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne Nando Love beeguddeko munnange, nabyo ngenda kubeera nga mbikulagakokko maaso awo kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bamuyita Geminati, sinziira ku Geminati Yoggi. Mu byonna nno munnange kansooke nkutegeeze nti Bobi Wine mu wiiki ye ey'okulala, jjukira nti nno yavuddeyo n'agamba nti kati aze munnange ate mu kutalaaga Buganda. Yasookedde wali actually Mityana, kaakati nno abadde ali mu kuyitamuko wali ng'ali mu kutuuka munnange ate mu kifo kye w'agenda okubeera nga abeera. Just wano e Kassanda abadde munnange ng'ayita mu buyisi, naye ekibadde mu kifo abantu babadde bangi nnyo nga boogezaako okulaba, abamu nga bali waggulu munnange ate ku bizimbe. Bonna bagamba laba eddwaliro lyaffe eddungi ery'e Kassanda. Waliwo kitonyeeko wano. Weebityo nno munnange ate we bibadde wali e Kassanda nga boogezezzaako okulaba bannange. Abantu babadde bayitirivu ng'era bw'olabye munnange ate akatambi. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mukulu munnange ate Bobi Wine. Kankwongereyoko wali Dr. Jose Chameleone avuddeyoko wali by the way mu katambi nno. Kakati nno beeguddeko munnange ate ne Nando Love esayidi eno. Omanyi mwana muwala munnange ate eyayimba wali Kinnawolovu, empologoma etalya muddo, babadde beeguddeko munnange ne Dr. Jose Chameleone wali energy ebadde mu katambi wali, naye bannange Chameleone alina obwambalo nga boogezako munnange ate okulaba bubadde bwogeza abamu wali obwama nga boogezako okulaba mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu. We batyo nno we babadde beeguddeko Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne Nando Love. Naye nga obwambalo munnange ate obulabye obwa Chameleone bw'abadde ayambadde kw'ossa munnange ate bagiyita munnange ate enkoofiira ey'ekijento oba munnange ate actually enkoofiira ezo baaziyitanga batya sizerabidde ba cowboy ndowooza naye nno weebityo munnange ate we bibadde. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere, tujja kubeera nga tukuwa update.